All right, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself on the MI Singabuli Jokingu wa mwe omwat. Thank you so much for following me. Mwena jamusinzo kubanga mundaba. People from Abu Dhabi, Dubai, kama want to what Tanzania, Kenya. Thank you so much. I love you so much. Mwah! To all the ladies and all the kings, they are wires. It's about love, fat love. Anyways, let's get right into it. Chibade abasinga mugamba. Why are so many artists interested in online concerts? Esawa zino. Ngenda ku ensonga bbiri. Esooka bagezaako kukuza online audience. Ekyokubiri bagezaako kufuna sente okutapinga into market gye batatapinga munnyo. Artists like Spice Diana, artists like Jose Chameleone, artists like Radiant Weasel. Ngenda chita wento because Weasel yasigalawo naye page bachachita Radiant Weasel. Artists like togere kwani awo mulala Daddy Andre, John Black yebye byamugudeko mwabitegedde kati twachamita John Black ku social media bajita Black Magic Records. Mwategede yagenda nalya akaswanni ka manager n'agamba okay engeri gyolida akaswanni kange ntegeeza omukazi ensonga zino tugenda zikwasaganya etu. But anyway, that is on the topic for today. Olunaku lwaliro njagala kuvaayo ku congratulating abaana balenzi ne baana bawala abamanyiddwa nga aba Masaka Kids Africana. These guys reign from eri side ye Masaka tebabuukanga lwera kujja Kampala for so many reasons. They believed that they can do their own craft, their own art. Side zeri e Masaka ate nebanga bakikuba. Twalaba the born of these kids mu mwaka gwa 2006, 2007, 2008, 2009 ne bafallinga out. That was the first regime. Regime weddako netugiraba mu mwaka gwa 2017 after around 10 years. 2017, 2018, 2019, they hiked it to the top. Onako lero wenjogera, they've gone through the steps of YouTube. Okola muno, they've topped charts right now nga barankinga kyakubiri. With more than 1 million subscribers. Era ng'olunaku lwaleero twagala okwebaza mwana mulenzi akulira YouTube erinnya linva mutwe naye wa Facebook mumanyi bamuyita Mark Zuckerberg. Amanya mugenoonyezemu abamanyi. But anyways, just okwogerako ku baana bano, YouTube or rankings bazirankingira bintu bisatu. First of all, views zimeka zoyina. Second, subscribers bameka boyina. And third je tugenda ogendako enkulu ennyo okola ka sente kenkanachi omwezi ogwo. And ba artist abasinzo kikuba wano ku YouTube nekitegedde ba entertainers tulinawo babiri oba basatu. Eyasooka yali Ann Kansime na followingira Eddie Kenzo mujjukira Stella Rosso ya goingira viral naddibwako mwana mulenzi amanyiddwa nga Tichampamire and so many others. So nyanchi breaking them down nenga amawulire, don't forget amawulire gali ntino YouTube has given a golden press button eri baana balenzi abamanyiddwa nga Masaka Kids Africana. Golden button yeno mu Uganda abalina okuba nayo rightfully balina okuba abantu babiri. Right now bandibadde nga ye mwana mulenzi Eddie Kenzo owokubiri bandibadde nga be baana balenzi bano ne baana bawala aba Masaka Kids Africana. Bano bageregeranye ku kintu kye bakola balinga nga aba ghetto kids. However much ebyagwa ku ba ghetto kids mubijjukira. Gundi zaabwe social media zaabwe zabbibwa naye bazemu ne bagikwati ne bagifuna nga roughly bali mu kifo kya 12. But Ndiwa TV. Why not talk about broadcasters? Muba broadcasters abakulembedde race eno eya YouTube asookera ddala bamuyita NTV. Na followingibwa NTV akawungezi. Na followingibwa Spark TV. Na followingibwa Next Media. Na followinga Vision Group. That is mukasente. But mu subscription mwana mulenzi owa abayindi abo. Bali bagowesment abaza aba NTV bebasooka nekuddako NTV akawungezi nekuddako Vision Group nekuddako abekamocha amanyiddwa nga Next Media bebowe bato. But Uganda okubanga oli wakabyo ino okubanga okola ebintu bino bina ku YouTube either ino okubanga oli muyimbi the twandisiba entertainer ino okubanga oli comedian oba ngo owuninga media company oba ngo oli blogger. Okitegedde bunnyo ba blog abasinga bavudde okubeera mu mainstream journalism ne bada mu blog. But going to the topic, kankusomere just list y'abantu abatano abasinga okuba abakabi ku YouTube mutegeere ne ratings zaabwe essaawa zino, then nja kumala nzije mbabuulire sente mekazi bafuna. Era bimwa mbalaba, do you contribute a single penny gye bali or you don't contribute? Kantandike nono. Mwana mulenzi Eddie Kenzo wetwogerera essaawa zino yakulembedde race eno wekaba kalulu yabakulembedde era ngono wenjogerera ali mu ba subscribers akakadde kamu mu emitwalo 12 right now.
yabakulembere tugenda kola ratings zo nga zisinzira ku subscription owokubiri babayita bana balenzi bana bawala aba Masaka Kids Africana nga they reign from Masaka the Greater Masaka bagano Sarawera era bano nga bayina akakadde kamu mu 13 ez'abantu betwandisi ba subscribers netuddako Ann Kansime ng'ono ali mitwalo 9 mu 7 mu 7 netuddako abamanyiddwa nga UG Extra Comedy eno mujerabidde naye yali ey'omwana mulenzi yamanyiddwa nga MC King Kong esawa zino emanagingibwa omwami manyiddwa nga Sam yaliko manager wa mwana muwala Desire Luzinda era nga sente ziva mu YouTube channel ziyabako okulabirira abaana ba mwana mulenzi amanyiddwa nga MC King Kong yatuva mu maaso era may he so rest in peace ngeno eri mu ba subscriber emitwalo 8 mu 6 mu 14 NTV Uganda neddakao nga bano bali mu category ya mawulire bali mitwalo 46 Vision Group ngawe nagambye neddakao bali mitwalo 42 mu 12 Alex Muhanji ngontanafuna na button name olwokuba muna inamu some kind of mixed content uwe natali uwe era ngono ili mitwalo 26 mu 10 then akawungezi neddakao mu kyo musanvu mitwalo 23 mu 8 Best Shots ngono yali mukozi wa ikamocha nenga wenjogera yabivamu because akasente kali kajja kanyi nnyo era ngo nayali under category entertainment ali mitwalo 2 mugumu mu 10. Next media ey'omwami Ken Kalisa owe kamocha eri mitwalo 19 mu 12 then Teacher Mpamire naggala olisi y'abantu 10 abasinga kuba ba YouTubers mu Uganda ngono ali mu mitwalo 19 mu 12 nga naye comedian kati buttons zino zitegeza by YouTube ina buttons 3 mwe appreciating abantu by according to extra mile jobogenze ina silver bronze then ne gold silver bagikuwera nga wakaweza abantu emitwalo 10 mwalabe ya Rema mwalabe ya Jose Chameleon mwalabe ya Good Life Radio and Weasel bo bali wanse no mu best 20 sibogedde keno wagulu Edikenzo yajifuna Ann Kansima jina then bronze ejira ku mitwalo 5 wachagede Edikenzo yajifuna Masaka Kids bajifuna then gold ejira kakadde kamu era mu Uganda bakajifuna bali babiri however much Edikenzo tana receiving aye olwesonga 2 esoka weyaweleza akakadde kamu yali mu gwanga lya Uganda eyokubiri nga mumanyi DHL na biche transporting button yeno okujikuletera bibadde tebikola ate nga taliwo kujireceiving nenga aba Masaka Kids bajireceiving era twagala congratulating abaana bano roughly mu kasente baba bakola akasente bayinza okuba bakola sente zitakawansi wabukadde 15 kwa 2 omwezi Edikenza akola obukadde nga 3 mu 5 ku bukadde between obukadde 4 mu 5 kati ku bukadde 3 mu 5 za kola omwezi okuva ku mukutu guno gwa YouTube lwachi njogera bwento aina videos ezambuka millions and millions of viewers ezirabidwa mujjukira era video yatoyagale dance video y'abaana balenzi bano ne baana bawala aba Masaka Kids erimu 33 million in only 3 months je bamukolera kyokanga ate official video ye tenaziweza so you can relatively weigh in nolaba so amole wega tegabade thank you so much for following my name is the one the king himself but we want to congratulate we are going to be traveling to Masaka very soon okuchaira ko kubaana bano as the king emanyi chikola njogere muko nabo njogereko n'omwami abakulembera because bangambe kati bachali musomero because badde covid mumumanyi tulabe from grass ate to the heavens tulabe ngejogeno kwanga bachikwasaganya nkola n'abantu bangi nnyo as usual nge mumanyi team ebera nene nnyo my camera I have Timo then ateli producer I have Sweeney then abakola research no kola tubatusako I have Rollins na abakola ko ma producer wanga tomulala abera mu field bamwita J Mackenzie my name is the one the king Chimaleyo I love you so much bye bye